Kyaddaaki poliisi ezikudde ebyasigalira byeyali omuyimbi wa Kadongo Campus Job Kafeero bitwalibwa mu bakugu okusobola okuggyako abaana ndagabutonde bakeberebwe kiyambe okumalawo obutakkaanya kwani mwana w'omugenzi Kafeero omutuufu. We tutuukidde mu kifo ewaziikibwa Kafeero tusanze nga poliisi eteekeddwa kumpi buli kkubo erigenda ku kiggya we yaziikibwa okusobola okuziyiza abatuuze okusemberera entaana. Oluvannyuma tuyingidde mu luggya lw'ekiggya nga tusanzeewo sanduuke ebyasigalira bya Kafeero mwe bibadde bisiddwa oluvannyuma lw'okuggyibwako eggumba era aba kampuni ya Rhino nabo ababadde beekebejja eby'okuzzaawo entaana nga bw'ebadde. Abatuuze b'Enkokonjeru bakubaganya empawa, abamu nga bawagira aziikulwe ate nga abalala bakiwakanya era ne banenya mutabani wa Kafeero amanyiddwa nga Swazi nti bino yabireese bwe yatandika okuboola baganda be. Beeboolagana bandibaddeyo ne batuula ne bateesa ebyabwe ne batajjawo taata waabwe ate kumuziika ate kumuziikula. Era mwabo bennyini abaliirekaana tuwulira nti abo bennyini temuli nannyinimu. Abatuuze era si basanyufu ne mutabani wa Kafeero Swazi okutegekanga ebivulu bya Kafeero Enkokonjeru ng'abalimba nti agenda kuzimba nnyumba ya Kafeero, ekintu ekitaakolebwa. Abaana bo baagaana okukwatagana lwaki olw'ebyenfuna, so singa bakwatagana ne beekuŋŋaanya ne bagamba nti kati tubeere kitole, singa bino tebiriiwo naye ebyenfuna bino kubanga ennyimba singa kwe baasinzira ne bawuliriza ne bakola naye abaana bye baleeta obwo obuzibu kweyagaliza. Buli omu yeeyagaliza, tesaawa zino eddeebe ly'omufu balityobodde. Abamu ku batuuze bwe bagaaniddwa okusemberera entaana ya Kafeero batandise okuyimba ezimu ku nnyimba ze ng'akabonero ak'okumujjukira. Omwongezi talina kintu kye yagaba, yaleka ebintu byabirambise ng'abitadde mu malame nga balina okutulamu beekwatekwate beekwanye basobole okubituukiriza naye munnange ebyagamba. Joseph Luzige, puliida w'abaana ba Kafeero ababoolebwa, agamba tewali yandiyagadde kuziikula byasigalira bya mugenzi Paulo Kafeero wabula baagala kumalawo obutakkaanya obuli mu baana ba Kafeero. Ndi musanyufu nnyo olwaleero nti olutalo olubaddewo okumala emyaka nga giigyo luwedde oba tusuubira nti lugenda kuggwa kubanga ekibadde kisinga obukulu nga bannassaayansi bwe baatwawula ne mu kkooti nti twali twetaaga samples okuva ku mugenzi yennyini. Luziga agamba nti ekiddako kujjako buli mwana wa Kafeero Musaayi ku Lwokusatu era bwe bamala okusunsulamu abaana baakutandika ku mulimu ogw'okununula ebintu bya Kafeero ebyatundibwa. Tumale okuva mu exercise eno etubuulira ani mwana wa Kafeero tusobole okumanya ebintu bye ate tulyoke tugende mu kkooti tukole inventory tubuulire ebintu by'omugenzi byatambula bitya byatundibwa bitya wabeera nga waliwo omuntu yenna eyatunda oba eyagula aba yagula mpewo. Abbe Kanende ng'ono muto wa Kafeero yeebaziza Minisita Balaam Byarugahara abadde avunaanyizibwa ku baana olw'amaanyi g'ataddemu okulaba ng'ebyasigalira bya Kafeero biziikulwa abaana bafune obwenkanya. Ebisigalira bya Kafeero bibadde oke. Keesi yokka ye yali yakola kitekyalimu olwe pressure eba wansi awo n'ejjita teriimu yavunda yaggwawo naye tumusanze bulungi ng'ali bulungi talina ttabu engoye ze baamuzingamu. Uno ategeezezza nti ensonga yali yazitandikako wabula ne zimulemerera era nga kati mwetegefu okukkiriza ebinaava mu ndagabutonde. Nze kimmanyi musanyufu gy'ali kubanga abadde mu nnaku ng'alaba ezzadde lye lizaawa. Alozias Kasimagwa ssentebe w'ekyalo Basansula Kafeero bwe yaziikibwa yeesambye eby'okuteeka omukono ku ndagaano ezitunda ettaka lya Kafeero era anenyezza abaana okuboolaŋŋana. Naddala wano we yaziikibwa ettaka lino liri mu kyalo kyange. Nandibadde ntaddeko nze nti nsayininze gundi aguze ne gundi aguze naye sirina. Era ndi mugumu nnyo. Era ono awagidde ekyokuziikula Kafeero nti osanga kinazza emirembe. Kintu kino naffe kyatuluma dda okulaba nga abaana balereŋŋana mu bintu ebitaliimu baboola bannaabwe abataamanya ngeri ki taata waabwe gye yatambulangamu okuzaala abaana. Gwe omwana gw'ozadde ogamba otya mwana munno nti si wa taata
ng'ate si gwe wamuzaala. Dr. Moses Byaranga akulira abasawo mu Uganda Police agamba abadde ateekesa kiragiro kya poliisi mu nkola era enjuyi zombi zaategeeragana okuziikula Kafeero era nga sampolo zaamugiddwako nga zigenda kutwalibwa mu laboratory ya poliisi n'eya gavumenti. Ku guno omulundi ebintu bitambudde bulungi, twabadde nkaayana famire bagisinkanye ne twogera nange nagisinkana ye wiiki ewedde ne tuteeseganya ne bakkiriziganya ekintu kitambule bulungi nga bwe tukikoze olunaku lwa leero era twakedde wano omulimu ogwo ne tugukola bulungi ne security nga weeringa ne poliisi etukuuma bulungi era omulimu tugumaliriza. Ono ayongedde n'ategeeza nti tewali nkola ndala ebadde erina kukolebwa okuggyako okuziikula taata w'abaana kubanga kino kyanguya mangu okufuna ekituufu. Kyova olaba nti bwe bamwagala kufuna result entuufu muba muyina okuziikula oyo omuntu yennyini abantu bonna gwe bagamba nti nze yali taata wange. Okitegedde kati abaana bonna abavaayo ne bagamba nti Prince Job Kafeero yali taata waabwe. Kino kye tukoze kyangu amangu okukikonfaminga oba omuwandula ebbali. Naye ate bw'ogenda ate n'oyagala oggyeko sampo ku baali baganda ba Prince Job Kafeero ojja kwesanga nti baganda be obanga anko waabwe taata waabwe yali mulala newankubadde yakulira bwa maama mu waka. Kawesa Paul yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.